Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba twagala nnyo eno bakita There is Still Hope ali ku Tish TV. Olamusizako wenna atulaba ku mukuto gwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala. Ennaku z'omwezi zino 28 omwezi gwa Desemba 2025 gwe mwaka. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo mwoyo omutukuvu ajjafuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale olwaleero njagala tutunuulire ku otegeera otya ba agenti ba Sitaani mu kkanisa, mu makaago, omulimu gy'okolera, bye basindise obalabira ku ki? Abantu badde babuuza nnyo vidiyo eyo, lwaki togikolako, lwaki togikola? Ndowooza kanjikola olunaku olwaleero nkuwa engeri gy'oyinza obbategeeramu. Yo obategeera ki ky'oteekeddwa okuba ng'okola. Kubanga bali mu makanisa nga tetumanyi bali omwo bakola emirimu gyabwe, mu maka, mu famire mwebali ng'ate oluusi n'abaluganda nga bali omwo bakola emirimu gy'omulabe Sitaani ku mulimu gy'okolera bayitirivu. Okitegeera? Naye omutegeera otya so that obeere careful. Kubanga oba tomumanyi kiyinza okubeera ekizibu okuba ng'omulwanyisa. Naye omutegeera omanya otta ku bigere, manyi kakati ono sobola kwogera naye kino, ono sobola kwogera kino. Okitegeera n'omanya ki ekiddako. Kale njagala tusooke nkuwa ekyawandiikibwa kino eky'Abefeso essuula ndowooza esooka, olunyirira ate lujja kubeera lwa 17 ne 18 ejja kukola bulungi. Ephesians chapter number 1 verse number 17 verse number 18 ejja kusoma that the Lord of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and the revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. So nange nkusabira nti amaaso g'okutegeerako gamulisibwe. Buli wootamulisibwa maaso g'akutegeerako kizibu okutegeera ba agenti bano kuba beekweka bakola bintu bingi okuba nga ate tebategeerekeka. Balina emitendera, waliwo ayagala omutegeere, waliwo ate we batagala bategeera. Kati ebyo byonna olina osooka okukola ki? Olina osooka okuba nga ate obimanya. Nyina sooka n'ekitundu kino obategeera otya. Kati ekitundu ekyokubiri nkulage nti lwaki ate toteekeddwa bategeera. Kigenda kukuyamba. Njagala mbategeere beegenti abalumba pasita wange, njagala ntegeera beegenti abali mu kkanisa yaffe. That's very good okuba nga obategedde. Naye ate mu kitundu ekyokubiri ngenda kuwa ensonga zange lwaki ate tolina bategeera. Kati gwe comparing ebibiri biti olondewo ki ekiyinza okuba nga ate kikuyamba. Ekyokera ddala ba agenti ba Sitaani mu kkanisa oba mu kwaya mwoli, mu bwegayirizi, mu department yonna gy'okoleramu, ekisookera ddala namba emu bakola nnyo ebinyiiza. Sigambye nti buli akola ekinyiiza agent, naye most of them abasinga baagala nnyo okukola ebinyiiza. Lwaki? Baagala onyiiga ogulewo enziki. Jjukira Sitaani tasobola kukuba, tasobola kukulumba oba nga tolina luggi luggule nga tozze mu mubiri. Kale ate okunyiiga kya mubiri, n'onyiigira olunaku lulamba, omwaka, omwezi. Kati bakola nnyo ebinyiiza. Oba muli mu kyaki, muli mu practice, yakola ebyagenda obbakulako waya mwena nga nekyakola akimanyi naye yeewunza bwewunza. Aka ne brother gundi
tuli mu practice. Nateekako TikTok n'atumbiza eddoboozi. Okitegedde? Bakola nnyo ebinyiiza ebibajja mu mwoyo mudde mubiri. Wabula we mudda mu mubiri muba mumaze okubala ebibala bya mukama waabwe. Awo baba basobola obbakuba. Kale nnyo weegendereze omuntu buli ssaawa ng'akola bikunyiiza. Yeereere. Oyo muntu mwegendereze nnyo. Era museeko nnyo amaaso ag'omwoyo si ga mubiri. Kuba omuseeko ag'omubiri mugenda yoba ogenda kudda gy'ali. Agenda kukubazisa ebibala eby'omubiri. Bagalatiya meka 5 2 paka I think. So bakola nnyo ebinyiiza. Bakola opposite. Okuugeko waya afune wakola ki? Afune ate wayingirira mu bulamu. Namba emu. Naye sigambye mbu buli akunyiiza. Kubanga nti muteekako amaaso ag'omwoyo. So okutegeera nti onanyiza bunyiiza naye takola sitaani. N'okutegeera nti ono sitaani alabika yakola ki? Yamukozesa. Ate n'ekyokubiri, ba agenti balimu ebika. Waliwo mayina agent nti oyo sitaani amukozesa nga tamanyi. Abooluganda bangi sitaani abakozesa nga takola ki? Tebamanyi. Ekyokubiri, baagala nnyo okukanga, okwogera ebikanga n'okukola ebikanga to make you fearful. Bw'obeera n'omuntu yenna mu buweereza, bw'obeera n'omuntu yenna mu kkanisa ku mulimu oba ewaka, nga ye ebigambo by'ayogera bikutiisa butiisa. N'oba olina ky'agala okukola, response kasakitegeera. Nawulidde obugamba nti naye gw'onoosobola gwe nze ndaba ebyo bye n'ayogera. Agenda okumaliriza waati ng'amazima ky'obadde ogenda okukola oyambadde entiisa nga ne confidence gy'obadde nayo edduse. Gwe bagambye okole kino ono tuli ku mulimu. Bagambye okole ekyo kyonna okisobola ekyo. Ate boss ate konookikola obubi akugobye. Nze wali badde mugezi n'okita lwakiwa omulala. Okitegeera? Wegaba maka. Ogenda omusajja ono omukyalo oyo. So ogenda okubikaza nti faith, trust, confidence by'obadde nayo ng'ekubiddwa. Ky'obadde olina okukola ekituufu n'okireka n'okola ekikyamu. Kuba sitaani yetakukkirizangako kukola kituufu. Eva ayagala okola ebikyamu byokka. Kati ebiyo ebigambo by'ayogera bye bikukuba entiisa. Okitegedde? Ebikolwa byakukola abamu tayogera akola bikolwa. N'otya waliwo omuntu gw'okola naye ku mulimu naye owulira omutya olw'ebikolwa bye, olw'enjogera ye, olw'entunula ye, owulira omutya. Era w'omulaba ng'ajja oyinza n'okukola ensobi bwe ziba sowaani ozaasa. Okitegedde? Owulira omutya. Kakati ekyo ky'otya si ye kuba ye talina kyali. Waliwo ekimulimu. Ekyo kye kimumeekinga okubanga w'amaanyi gy'oli. Oyo aba sitaani. Kati buli w'otambulira mu environment eyo ey'okubanga otidde, otya, awo oba omaze okubaala ebibala. Kubanga osoma Timoseewo ekyokubiri essuula 1:7 bakugamba teyatuwaako mwoyo wa kutya but of sound mind. So omuntu yenna akukuba entiisa mu ngeri yonna kwogera bikolwa biki, oyo muteekeko amaaso agaki? Muteekeko amaaso ag'omwoyo si ga mubiri wabula agaki? Ag'omwoyo. Yo agenti wa kizikiza. Neba church nga muli mu church buli project gye muleeta eyo buli kimu ne mukitya. Ni church bali tukole conference ya naku 5 gwe kyoyogerako. Naku 5 nyingi nnyo. Ngali sabeli nasoka bawo okakana kale tukuzida tukole ya 2. Niyo mukama yabagambye mmeka
nga mubadde mukisobola mukyewulira mukisobola Katonda yagabirira naye muganda wange agenda ba discouraging vaayo ngenda siba wiki naye gwe bw'okimanyi olina ekirwadde kino sibako ate sibako leero nnaku 2 ne wiiki ejja 2 owize wiiki ogenda nga ate kituufu. So omuntu akumakinga to be so fearful mwegendereze. Kale ekirala nagaye boogera nnyo n'awateetaagisa bakola ki n'awateetaagisa boogera mukyaki tubalako n'ekiteetaagisa nanogane kakati ekyoyogedde kyaki wala tekisaanira wakyogerera statement okoze yaki kyona kyokola ki kyegendeza okubanga boogera nnyo baagala nnyo okwogera n'awateetaagisa akusaba n'akusitopinga oli abantu ngaye muba ku mboozi yamwe najja n'agiba emboozi n'agigula layisi n'agyogera n'akulaga nti agimanyi n'okusinga nnyiniyo. Abantu baba tobeegendereza bakuwabya abakuvuga akutwala ku luutu eyiye. They are so talkative ba agent abamu abasitaani ate abo baba bamayina kuba underground agent they don't talk. Those are minor agents akwesani nga tebamanyi boogera nnyo n'awateetaagisa buli kimu aba akimanyi buli kimu aba akola ki ate tomuwakanya omuwakanya nga zivaako ayagala bukyabagamba mukkirize zivaako ayomba bubi nnyo adda mubiri naawe odde muki njagala tuyiga obukodyo bwa sitaani nti ye Eva akuvuga akuzza mubiri. Baba nnyo bategeera oluusi bino ebintu babikola nga bamanyi naye nakola ekintu tenagamba ogenda kunkola ki kolawo kyokola nolwo ngaotuddawo najja nakulinnyako ng'agenderedde naye gundi nondaba nti nze sikulabye nti okakasa sikulabye kakati ogamba kiki sisi oyinza kunkola ki oyinza kunkola ki gundi vaawo nejje waka nti baawo kiki maama wafuna omusajja wafuna golodi kakati wemba mwagala okitegedde wemba mwagala n'okolawo kaki nogenda wabosi wange nonjogerera ebigambo ebyo nti yani nti gwe okakasa nti ente kale katwemba nabyogedde ogenda kolawo ki ayagala omutegeere waaba yakikoze ogenda kati kolawo ekitiisa kakati yesita nkyayagala naawe gende wa bosi naawe obeeko byoyogera ate kati making sure nti ate gw'oyogera bibi nnyo n'okusenga ebyoli kati eyo aba akumaze awogenda limba abo bamaze okuba so baagala nnyo okumanyika te certain stage nti ontegedde kakati nawe kati wonoomutegeera ye kyabagoba nti ojja kulowooza okwesasuza n'okukolayo ekyamaanyi okusinga kyakukoze ate Bayibuli egamba avengers belongs to God. Towoolera kuwoolera kwa Mukama Katonda. Ndowooza olaba obukodyo bwabwe ndowooza olaba obukodyo bwabwe yagala obeere siriyasi nno ng'owuliriza baagala nnyo okumanyika ate at a certain stage beekweka nnyo nti ayinza okuba nga ye agent ali kutawanya obulamu ni nga tosanategeera ng'omuwakanira n'oba wakugamba n'owakana n'ofuna n'okubikulirwa nga mukwano gwennyonnyonyo n'ogamba ono sitaani ayagala kutwawukanya n'owakana naye n'ogamba nagwe nafunye ekirooto yagamba nafunye ekirooto nga
oli kunkuba ate sina kyenkoze ne kanegundi onkubira ki okakaza nti ayo stan kati nze nankukubira ki nze mukwano gwenye okitegeera afuuka nnyo wa ku lusegere ninga mu nsi ey'omwoyo enemy number 1 kati batera nnyo okwekweka ate ne bakuziba amaaso ag'omwoyo amaaso go ne galema kubikkulirwa eri okutegeera nti n'onofuna ekirooto toyayagamba oyo sitaani ono engeri gyandabiriramu engeri gyanfaako engeri tasobola ati nokiddamu okudda otandika kikuba fires devil fire amwoyo gwagala twawukanya n'otandika ate kuba bukubi kati oluusi bakweka nnyo identity yaabwe ekirala beefuula nnyo abafaayo they care a lot even where unnecessary they care bwekituuka ku kkanisa muganda wange ayagala buli kimu pastor amazzi pastor kasoda birthday ya pastor yagiteekamu omusimbi gwonna okitegeera masanyalaze yasasula buli kimu kati akola ekyo asooka awamba antena ya pastor niyo mulyogera mutya pastor jabalanga ate mwe temulina mugaso kuba kati oli buli kimu lenti kanisa bagibanja pastor sente meka nti babanja myezi 3 mitwalo 6 sasulabe pastor tofaayo ajana bukadde kakadde kamu mitwalo aga myezi 3 n'asasula ne maaso 3 myezi 6 oshegede kakati kwegenda ogambe pastor nafunye omukyalo namufunyeko ekirooto basi mulungi olabe pastor kyajja okukola ejja kuba njiri namba katuuti abamu olw'ennugu abamu temulina mugaso abalina omugaso ate bwe mutandisa okulaba mu mwoyo nti babi ejja kuba samoni ya wiiki ejja kuba samoni ya wiiki namba so bafaayo awo bakwatidde kanisa kuba bo babasomesa okugaba tebeekwatakwata bino pasa ayimbira microphone mwaka simanya mitwalo 25 ajana ya kinana yasoka bamuwa department namba gikulire birthday ya pastor enzo giteka milioni ngezi n'omubuzo ofunira muwa milioni 3 nasoka abaliisa awo muddagala ati abalokole ku keeki muntu ku keeki kirisi tomutema ko mukono nengo muwadde keeki era n'omumakeeka agenda ayomba kyalo kiramba ne waba alidde enkoko n'aleka naawo n'omumakeeka agenda ayomba ne birthday ekina namunagala ne batuma keeke bisagera so they care a lot sigambye nti buli muchachi abakeyalinga a lot agent wali abantu who are eaten up by God ngabubya bawayo buli kimu lw'enjiri talaba kintu nga kanisa ekawa n'atajiwa jibali abakola emiromo wa Katonda nga bakikola for God's sake kakati don't be mistaken ate Sitaani akozesebwa tandika okusonga olukongo mu divine connection oba provision Mukama gye yaleese eri ekkanisa baga nti amaaso ag'omwoyo kintu kikulu nnyo okitegeera ate they are so silent in most cases n'omwogerako abamu balina characteristics mpitirivu n'omwogerako atonula ati niba nga tebimulumye n'agenda ng'abiwulira byonna akali gwe Sitaani n'asooka akukozesa nga kapaani n'ozunza olugambo n'oluzaano n'ofuukamu kale ne mu kyaki baakuwa erinnya bakutuma FM oyo gamu sekanolya yamanya agawa na balina nickname gye baakuwa BBC
yali jazera yaffe yiyo. Oyegene olusi watandika nga oyogera bituufu naye akati sani nakuwambira kakati olokosa n'ebitaliiyo. Mukama akusaasire. So Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.